Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, abadduba Allah abasibi. Erinnyanga linyuma eryo ng'omuntu otuukiriza empaji mu mpaji za Allah subhanahu wa ta'ala. Otegeera ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakuyita omukkiriza, lwaki yakuyita omusiraamu. Olwaleero tugenda kwogera ku kulaalikibwa kw'okusiiba kw'omwezi gwa Ramadan. Era nga hadithi yaffe ejjibwa ku Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma atunyumiza ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi agamba nti buniya al-islaamu ala khams. Obusiraamu buno ng'eddiini bwazimbibwa ku mpaji ttaano. Otazituukiriza kitegeeza toli musiraamu. Tulina kweronderamu nti anja kutwalako eno erinjigaane wabula zonna zikkakatako okutuukiriza. N'agamba ekisooka shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kwe kukkiriza nti tewali kisinzibwa mbiriwo okujjako Katonda omu bw'ati mu bwomu bwe, nti era ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallam muddu era mbaka we, ye muddu we ye mubaka we eyasembayo oluvannyuma lwa Nabbi Isa alaihi salam. N'agamba empaji ey'okubiri wa iqami ssala. Obusiraamu bwazimbibwa ku kuyimirizaawo esswala, n'omanya nti ennaku buli lunaku olina esswala ttaano ezikkakatako okuva ku subuhi, dhuhuri, asuri, magaribi n'isha. Tozibuukamu nga tozibuuseemu, tozisaala matobotobo ate n'ozisaala mu biseera byazo. Empaji ey'okubiri. N'agamba nti wa itai zaka, ne zaka okubeera nti ogitoola, n'omanya nti abaavu bano baabanaku oba abeetaavu balina omutemwa mu maali yo gwe Allah gwe yabasukkulumyako gwe omugagga. Agamba nti wa hajjul baiti, n'okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eri oyo alina obusobozi n'okola hijja. Agamba nti wa sawmu Ramadan, n'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Era kituleesezza hadithi eno nti bannange mpaji mu mpaji z'obusiraamu temugayaala. Allah subhanahu wa ta'ala kyava akukakatta atulaga nga bwe yatukakasaako okusiiba mu suratul Baqara aya 183 184. N'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza, kutiba alaikumus siyam, mulaalikibwako okusiiba, si kwakyeyagalire, kubakakatibwako, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ate si mmwe musoose okulaalikibwako okusiiba lwakuba ensiiba y'abaatusookawo yali yanjawulo, naye mmwe mulaalikibwako okusiiba kuno okwewala ebisiibulula okuva emmambya bwesala paka enjuba bwegwa. Agamba nti la'allakum tattaqun, nga yensonga Allah talina kyabaagalamu mu kubalaalikako okusiiba okujjako okubeeramu abo abamutya. Era buli wosiiba n'otuukiriza n'omanya nti bino byonoona okusiiba n'obyewala, bino byongera maanyi mu kusiiba n'obikola, oba otuukiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ennaku ntono zibalibwa ku ngalo. Allah kyava agamba nti ayyaman ma'dudaati, ennaku ntono nnyo zibalibwa ku ngalo. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ne Allah n'atulaga ekisa kye kyalina ku baddu be nti wadde akulaaliseeko okusiiba, naye bw'oba omulwadde oba oli mu safaari n'otasobola kusiiba n'olya, oliwa mu nnaku endala wadde ng'ekisiibo kiweddeko. Kale nkugamba weebaze Allah, osiibe n'omutima gumu, osiibe n'omukwano ng'okusiiba okwagala, kubanga waliwo abandyegombye Allah yabatutte ng'okusiiba tekunnatuuka. Waliwo abandyegombye nga balamu naye nga Allah yabalwaziza tebalina busobozi. Ate abalala balamu naye ate boononefu. Allah n'abalemesa okusiiba nga ye yeetegese okubeera nti no ababonereza ku lunaku lw'enkomerero. Kale buli wobeera nga toli mu abo, weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba kitwale nga kikulu nnyo, kufeeko nga ogubala nti gwe gumu ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'asinga okwagala, ogujja okutuusa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye biidhinillah. والحمد لله رب العالمين. تلقى السعادة تلقى النعيم.